Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutyanno banyabo ne basebo. Kanspent nate musibye bulungi. Amanya gange nze Naltaya Swabra. Nga ndi wano eno ne producer wange Alani Cruz wamu n'omwami Shanik emabega wa kamera nga tukuletedde program emikolo n'embaga nga tetunnagenda wala amayinja ganeno genyambadde amalungi gobese no gyenyambadde ennungi nyambaziddwa omukyala Maros Bridal Center era nga asangibwa wano eno ku kizimbe Anet Plaza gwe bw'otuukawo ku first floor bagambe nti njagala omukyala Maros yaba nkwambaza bannange balina gomesi ennungi amayinja amalungi njagala kinteke ki oli mweru oli wakala ki jangu bakulondere gomesi ejja mu kala yokwegamba naawe olunaku lwo olunyumire ate nga sinnagenda wala ntumira ku baana abali mu biyumba bakadaama nga lyerinnya lye baatukazaako bannange mbaagala nnyo mwebaleko njagala mwena abali eyo munyigirizibwa nkimanyi embeera zetukoleramu eyo teziba nnungi naye katusabe mukama ajja kubamazisaako obeera n'okukkiriza muli mutima gwo nga ogamba nti olunaku lumu ngenda kufuluma waneeno ate oveewo nga bye byakutwalawo obikoze ate mubeere bagumiikiriza tewali kitagwa tewali mbeera ya lubeerera ekyo nakyo mukikootinge tugenda kuba nga tubaweereza emikolo buli wiiki tugenda kuba nga tubaleetera omukolo era nga mujja kuba nga mugusanga ku Cruise Exclusive gwe wenna ate na subscribinga ku Cruise Exclusive genda ku YouTube tekamu Cruise Exclusive ojja kuba nga olaba page yaffe eyo obeere nga ate osubscribinga oleme kuyitwako yadde akantu teweerabira okukoona mukadde wali eri babeere nga bakujjukiza tugenda kutandika n'omukolo ogw'omukyala Jamira Nampeera omukozi w'oku Bukedde TV omukolo guno gwa mabegako like bagukola ddako naye tugenda kuba nga tugukomyawo tugubalage tugubongere kwegamba newe nnyini eyandyagadde oba oyina mukolo weetegeka kwegamba obeeko n'ebyokoppamu ebitonotono essaawa eno nzikiriza nkutwaleko olabe ku ntimba yali etya decoration baatimba batya colors baatimbisa colors ki olabe obutebe babupanga batya nate obeere nga naawe ofuna kyoteeka mu mukolo ogugo bannange amataala agaali ku mukolo guli njogere kindeke ki
nnyo bannange, endowooza olabye ka decoration we kabadde. Oyina ky'oyize mu mukolo gw'omukyala, oyina k'ogenda okwongera mu mukolo gwo ate gubeere nga kwegamba gwego guli ogwalagira. Kakati essaawa zino eno kankutwale olabe abako bayambala batya, abako bayingirawo mu sitayiro ki. Bannange omukolo gwaliko Abanene, gwaliko Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula Jebbi Walisimbi n'Omulangira Kasimu Nakibinge. Bannange ekyali wali eri kwaliko abayimbi, njogera ani ndekaani, kwaliko abakozi b'oku TV, ab'oku radio. Bannange guno omukolo gwasitula Abanene. Tovaako katugende tubalabe. Era ye mwami wange gwe nalonda mu bangi olw'omwana wange Jamira Nampeera. Mukulikeyo nnyo mukulaba abako, ndowooza mufunyemu ekyokuyiga. Gwe wenna ategeka omukolo ofunyemu ekyokuyiga era nga ogenda okuba nga okyongera mu mukolo gwo bannange. Anti munnange luno lunaku lubeera lumu, terukomawo mu bulamu. Kakati kankutwale tulabe ku by'omugole. Omugole yayambala atya? Designinga atya? Gomesi ze yayambala amayinja. Bannange tugende tulabe. Gwe wenna eyanjetaze emyambalo ng'ebyo ebirungi ku mukolo gwo ojja kuba nga obisangane ku Marus Bridal Center, Anet Plaza. Ye bw'otuukawo ng'obabuuza bajja kuba nga bamukutuuzaako omukyalo oyo bulungi nnyo, bajja kuba nga bamukutuuzaako.
mukulikeeyo banyabo ne bassebo mukulikeeyo mukulaba omugole yayambala atya ndowooza gwe wena alina omukolo naawe okakopyako yayambala bulungi nnyo n'anyuma omukolo gwe gwamuweesa bambi ekitiibwa kakati essaawa eno katugende tulabe yafulumira mu ki omulundi ogwokubiri yayambala ng'abagole n'ayambala nga gawuni munansonyiwa we bankoze amalo naye nga bw'ati bwe yayambala ogwokubiri nga afuluma era yali very smart banaye bamuwa ssente empitirivu bamufuuwa ssente kwegambya ekyali wali eri nawe ogenda okubanga nate okyerabirako ebintu bannange baleeta ebintu abako baleeta ebintu nga biyitirivu ogenda kubanga nate naawe obyerabirako ne kabbo ka mugole kabbo ka muwala bannange yayambala bulungi bannange yali very smart era nga yanyumira omukolo gwe tovaawo katugende tulabe tukomawo. Muwanike waggulu kakati tugenda kubala kuva ku 10 bwe tutuuka ku naye tutuuseemu tuyitera akapya kambalisi za East Africa wadde nga bumanyi kakati Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, South Sudan, Uganda. Mukulikireyo ddala kakati muzikirize essaawa eno mbeere ngate mbeerekereza nalime wagonda anti atera nannyuka teweerabira buli lwa Sunday essaawa 9 odduka mangu nobeera ngate oli omu ku basooka okwerabirako ku kye tuba tukuleetedde oba omukolo gwonna gwe tubeera tuleese. Amannya mbadde Nampeera
osobola okunsanga ku Instagram teekamu wali swabi, wonna Facebook teekamu swabi, ne ku TikTok teekamu swabi 2 ojja kubanga nate onsanga. Bannange temusiwa mugende wali eri ku YouTube osubscribinge ku Cruise Exclusive oleme munnange nno okusubwa omukolo n'ogumu okona ku kadde tokeerabira bannaye teweerabira akadde ensonga nkulu nnyo ntumira kuba house managers wenna gye mbadde mundabira obadde ondabirawa obadde weekweseeko mu gundi eno gye tukubira endobo obadde oyoza bintu obadde okola otya wonna gy'ondabidde abali mu nsi ez'enjawulo oyo olw'omujja osinzidde okundaba mukwano nkutumiddeko mukama abankuumire tusisinkane nate Sunday ejja. Bye bye.